Benita nagamba minister yampa omutwalo gwo gwa dola nzagulina ogulaba omutwalo gwo gwa dola nzagulina bwe wakomerawo nali Kasese kati ndi Kampala njagala oleeta obukakafu nti ddala baakugoba ku mulimu era ensonga ezagobyako za nuupu mu byenjagala ng'era bwe nagamba njagala termination letter eya contract ne termination letter eya visa yo nkuwa omutwalo gwo kubanga minister yagumpa nkoye n'ogutereka guguno omutwalo gwa dola ogulabye so kati ekyo ekikyala kinamika ekyavunda amabino olwa sajjale kyo kirowooza ebyo bintu binene nnyo nabaga minister omutwalo gwa dola yagumpa nzaagulina gwempa bukakafu Benita nti ekyakugobye Bahrain bintu bya nuupu nkuwe ssente zo oba termination letter kati oyo namika yalowooza nti bino bintu binene nnyo ku minister nabaga ssente yazimba era nze nali mmanyi okomawo wiiki eno naye ekyembi nti we waddira nga tuli Kasese kati ndi Kampala noonya ne termination letter nkuwe ssente zo minister yazimpa nze terekedde ebbanga guno mutwalo gwa dola ekyo kikazi ekyavunda amabino olwa sajjale kati malaya w'omusipa atalina wadde owero si wano mu family bw'oyagala kujjako minister kino kikulekawa nabagamba omutwalo gwammwe nzaagulina kasita mu proving biki ebyo ebigobye omuntu ku mulimu n'engeri gye bamugobamu kuba bibaako empapula sente nja kuzibawa era nze Benita nali nkulinda ku kisaawe lwakuba nti we wajjira nali Kasese ne Honorable Balamu ne kati ndi Kampala bwe proving ebyo bye nakusaba sente nzijjeko kubanga nange nkooyo okuzikuuma bwe bikulema sente ngenda kuziddiza minister mutima mulungi kati osigale n'oyo malaya awunye ennyuma ekyo kimalaya ky'omusipe ekyakola obwa malaya e Malaysia kikola massage mbu nakyo kigenda kujjako minister namika wajje wa minister nga wenna otunka ekivundu wakola amabina sajjalaga agatakyusa galinga baaluuni agatava mu kifo nojjanga otunka ekivundu buli dakiika 5 olina okwambala pampa ne mugamba minister ogw'omulambo gutuuze mu gazebo eri ewatuula ebizibu bukyanga ova wa minister nawe kivundu kyo tekivanga mu gazebo ye agamba amabina agataggwayo mukola sajjala ezaalayisi wenna otambula otiiriika kazambi munaawe omanyira minister namika oli ki wandikoze obwamalaaya gwe wandikoze musipa ku bulungi bwe womanyi ani bbaawo yokola mulimu ki kati gwe totumalira budde wamma Benita my sister ekyo kiwala kigenda kumaliriza kisaanyizaawo obulamu bwo kisitaani kyennyini ekiwedde emirimu gwendeetera termination letter reason lwaki baakutaminatinga ne termination letter ya visa nkuwe ebintu byo nkuwe ssente zo otandika obulamu otherwise byebye byange nsigadde nze Calvin Kayanja ayingira minister wange ku lw'okuyamba abantu nkukeera bukeezi temujja kujja kunnamere mutima guyamba abantu nga weetuli era mwali mumufera ne mukeera ne muga sente zimpe bw'oba batya nze bampe proof nti oyo muwala bamutaminatinga muwe sente ze wekimulema nze muddizi Honorable Namere webale kuyamba abantu webale kwagala abantu webale kudduukirira abantu awo wetukwagala togwamu maanyi tova ku mulamwa namika mondekere nja kumujja ekivundu mu nnyuma